ayebazibwa Allah era atenderezebwa Allah omusaasizi ow'ebitonde byonna alibeera n'ekisa ekyenjawulo ku lunaku olwakhira eri abo bokka abakkiriza. Tumusaba Allah asse okusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam eyatujjira n'eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Tumwebaza Allah olw'ebyengero ebingi byatugabirira Allah, ekyengero eky'okututeebesa eddiini eno ey'obusiraamu ejjuddemu abalabe baayo abayitirivu abeeyolese kungulu obukyayi ne munda. Njagala abasiraamu bakimanye nti omuti ogubeerako ebibala guyitirizibwa ogukasukira enkonyogo, ogutaliiko bibala kizibu nnyo okufuna enkonyogo. Abalabe b'eddiini eno bukya obusiraamu bwajja weebali era tebalivaawo, naye ekisinga okwewuunyisa era n'ekisanyusa abakkiriza tebaliwangula busiraamu, tebali bukuba wansi ku ttaka. Yuriduuna liyutfi'u nuura Allahi bi afwaahihim wallahu mutimmu nuurihi. Baagala okuzikiza ekyengera kino n'okunafuya abo abakirina kibeere nga kisaanawo, naye wallahu mutimmu nuurihi, ekyengera kya Allah yakijjuza. N'olw'ensonga eyo mukimanye abasiraamu nti abalabe b'eddiini eno zaahiran wa baatina, abeeyoleka kungulu n'abo abali munda, nga n'abamu yunifikuuna amwaalahum, bawaayo essente zaabwe empitirivu okusaanyaawo kino ekyengera. Abamu balaamira n'abaana baabwe obutagezanga nako wadde abakoddomi baabwe okubeera nga basiraamu. Ekyengera kino Allah yakirondera oyo gw'aba ayagalizza obulungi, naffe twalabiraawo nga Allah kyatuteebesezza ate n'akituyigiriza ne tukitegeera, era tusaba Allah kwaba atunywereza. Kati abantu abamu basobola okwekandagga, sirabangayo omwana wange afuuka omusiraamu, sirabangayo yenna asiramuka mu bantu ba famire yange, ne beerabira bambi nti Allah alondera obusiraamu oyo gw'aba abwagalizza. Gw'aba tabwagalizza era Allah takimuwa. Abu Jahali baali b'amaanyi, baali ba Quraishi, bava mu bika ebyabalangira, bitiibwa baabirina ne ssente. Kyengera kino tebakifuna. Kati abatakirina tekyetaaga kuteekako ate maanyi kwabo abakikola ki? Abakirina. Allah bw'aba takikuwadde takwagaliza bulungi. Ekyengera kino Allah kiwaffaka n'akiteebesa oyo gw'ayagaliza obuki? Obulungi. Ati abantu baleme kubeera eyo kufa na kiziiro na ssungu, kubanga era Allah yabaddamu n'abaga nti muutu bighaydikum, mufe n'essungu lyammwe. Bwe kuba kugenda ku munyaanya, mugende ku munyaanya mukole ki? Mwetuge, temujja kusaanyaawo buki? Busiraamu. Ekiziiro kisobola obbakwata ne bafa ennaku ne boogera ebikankanya n'okutiisatiisa
n'okuteekawo obulabe naye obusiraamu mbalayirira Allah tebulivaawo kubanga ddiini ya Allah si ya muntu tigundi yagitandikawo ddiini yani ya Allah nga bw'otasobola kujjawo eggulu n'ensi tosobola kujjawo obusiraamu nga bw'otasobola kusaanyaawo eggulu n'ensi tosobola kusaanyaawo obusiraamu kisinga n'okwewuunyisa osobola okutta abasiraamu nga baba ki abantu naye tosobola kujjawo buki busiraamu n'abo bemulaba abatali basiraamu basobola okuzaala abasiraamu osobola okutta olwalira abasiraamu bonna n'obatta ate abatali basiraamu ne bazaala abaki ne bazaala abasiraamu kati eddiini eno nkuume agikuumira ddala ye Allah ffe tulina kukola kutambulira ku nsalosalo zaayo na kukola ebyo Allah byatwagaza tukole in tansurullah yansurukum kutaasa eddiini ya Allah mukolera ku ebyo Allah byayagala bino ebisigadde abalabe baayo aboogera ebitiisatiisa abakyazibwa ku mitimbagano ne boogera ebitagatta ntegerekisi abo tebabamalaamu maki maanyi bajja kwogera nga wolaba era ow'amayuga ayita ku luki ku lutindo ayitako akola ki boogerera era ebikankana neruli naye obusiraamu tebujja kuvaawo abadan ne bwonotta abasiraamu ne bwonookola ki obusiraamu bwakusigalawo ila kiyamisa kubanga nnyinibo ye Allah abantu balabanga obw'omuntu si bwa muntu ate tukyalina ekizibu kiri era mu basiraamu abamu bamanyi bw'abawalabu ddiini y'abawalabu eno si nnyangu ani yaga nti obusiraamu bw'abawalabu era ebimu ebiraga nti abasiraamu abamu bakyalina endowooza eraga nti obusiraamu bw'abawalabu bwe bafunaawo kye baagala okubakwatirako era baddukira mu baki seeka yogerako n'abawalabu batuzimbire ettooyi yogerako n'abawalabu batugulire kapeti nabo banoonya jjana naawe gyokola ki naawe gyonoonya kale njagala kumaliriza fayida ey'olwaleero nga mbajjukiza nti ebintu bisatu mu bulamu buno obw'ensi tubinoonyenga bwe biva mu bulamu bwo bubeera mu matigga ebintu bimeka senga bisimattuka obulamu bwo bubeera mu kanyigo ne bubeera mu matigga ekisookera ddala gy'emirembe ekisookera ddala gy'emiki gy'emirembe ate teriyo agenda kukuwa mirembe okuggyako Allah kubanga mu mannya ge huwa salaamu Allah yani essalaamu Allah yaleeta emirembe era Allah bw'agikuggyako n'atagikuwa ne bw'okola ekifaanana kitya ng'omaze okuggyako nti Allah yawa emirembe naawe kennyini weewe emiki weewe emirembe weewe emirembe leka kwemalako mirembe lwaki oleekaana n'abantu abatamanyi abatali mu kapasiteyo wekennyini weewe emirembe omuntu gw'omanyi nti ono ategeera bulala nange entegeera yange endala lwaki osikambuka naye weewe emiki kati emirembe kikulu emirembe era ekyo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakyogerako ensonga y'emiki y'emire naga nti man asbaha minkum muafa fi jasadihi aminan fi sirbihi bwe bukeera ku makya ng'oli mulamu aminan fi sirbihi ng'omuntu alina n'emirembe mu nsi ye wawangaalira mu bulamu bwe lahu kuuta yaumihi nga n'ekyokulya daire inkamu alina wakijja wateeka oluseke
n'alya ensi eno abaagirina mu ngalo mmeka? Ekisookera ddala gy'emiki? Emirembe. Era tugisabenga nnyo Allah agituwe ne mu nsi yaffe tusabiremu emiki? Emirembe. Kubanga bwe gibula emirembe abantu balemererwa n'okusinza Allah ne babeera mu ddukadduka. Emirembe gizze gibonyaabonya ensi z'Abawalabu era nga abalabe b'Obusiraamu be bawakula entalo mu nsi ezo okubuzaako abantu emirembe. Mu Iraq, Syria, oba ntegerekisi, Yamani, waawalala, Sudaani, Irani, Libya, subhanallah, Palestine, Pakistan, era abalabe b'Obusiraamu be babeera nnamba emu kubuzaako bantu mirembe. Ne boonoona emizikiti ne baddusa ekyekimu kye njagaddemu emirembe kimu. Ekyokubiri rahmatullah, kusaasira kwani? Kwa Allah. Bane tunoonye nnyo okusaasira kwa Allah. Allah bw'akuggyako okusaasira kwe kitegeeza oli mu busungu bwe. Wallahi qad tushahidu maqta'an wahida, osobola okulaba ka vidiyo kamu bwe kati, mali'atun bilfasadi walfujuri, nga kajjudde obwononefu. Allah n'akuggyako okusaasira kwe ila qiyami saa. Maqta' wahid, vidiyo emu bweti shania, mali'a bishanihat, gejjudde ebikolwa ebibi eby'obuwemu. N'ogiraba bwoti, Allah n'akuggyako okusaasira kwe ila qiyami saa. Olwaleero obwonefu tebutambulira ku mitimbagano, abantu bascrollinga ki? Kad tushahid vidiyo wahid, sobola okulaba vidiyo emu bweti neekuyingiza mu busungu bwa Allah ila qiyami saa, nga Allah akuggyako okusaasira kwe. Kitegeeza Allah buli wakuggyako okusaasira kwe oyingira mu buki? Mu busungu bwe. Ekyokusatu, barakatillah au barakatullah, emikisa gyani? Kigambo mukisa kikulu. Allah bw'akuggyako emikisa, sanga omusajja omukulu abundabunda, emyaka egy'okubeera n'abazzukulu ayogera ebitagatta, mikisa gyabula. Kasita Allah akuggyako emikisa gye, abamu ate baginoonyeza mu makubo aga haramu, mu njiibwa, mu nsozi, mu bushirika obw'enjawulo. Anoonya miki? N'omulaba ng'oli agaaya obuti, anaaba eddagala, yeesibye ebbombo, anoonya mikisa. Naye barakatullah, mikisa gyani? Gya Allah. Era Allah yasse emikisa. Era Allah yasse emiki? Bannange tunoonye nnyo emikisa eri Allah. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubuulira ebintu ebituleetera emikisa biyitirivu mu maka, mu bizinesi. Kambaweeyo bibiri eby'omu maka, bibiri bireeta nnyo emikisa awaka. Ekisookera ddala okutoola salaamu ng'oyingira mu nnyumba yo, gwe kennyini n'otoola salaamu. Tahiyatan mubarakatan min indillah, kiramuso eky'emikisa ekyava eri ani? Naye tuyingira tufuuwa luwa, tuyingira tuvuma be tusanzeewo. Sajja n'ayingira awaka n'abuuza abaana, ekiseraani kya maama wamwe kirazeewo? Ate ogamba okyeyi kiguli gwoba tolina oli mujjana olamu basula mu ttanuulu. Omusajja ayingira awaka n'abuuza abaana, ng'ababuuza nnyaabwe ng'amuyita kiki? Kiseraani. Naye okuyingira awaka n'otoola salaamu, sheekh kireeta emikisa awaka.
ekyokubiri okutuula bisimillah. Ali mufu agisoma ng'ayingira bisimillah, n'oyingira mu muzigo gwo, n'oyingira mu nnyumba yo, n'oyingira mu kalina, n'oyingira mu geeti yo, wonna woba oyingidde nga gwosula. Kyo kikulu. Naye bameka ababikola ebyo? Emikisa mu bizinesi, mu kukola, mu buwangaazi bwaffe, mu baana, ebireeta emikisa mu baana weebiri Busiraamu bwabisomesa. Nabbi atuyigiriza okusaalirako mu mayumba gaffe esswala eza sunna. Naye bameka abasaaliramu, bameka abatasaaliramu? Emikisa mu bizinesi, ate tukwata bizinesi ne tuzizikayo ebiki? Ebintu, obuti, ebikoola. Naye ebireeta emikisa si byebyo Musiraamu. Okukeera, tegerekisi, kusoma ku Qur'ani, kusaala fajiri mu jamaa. Hali ebintu bisatu tubirirunkana ennyo okubinoonya mu bulamu buno obw'ensi. Bwe bibulamu bulamu bwo bubeera maki? Mu matigga. Ngambye ekisookera ddala emirembe. Kikulu. Tolabangayo kizibu nga mirembe kubula. Ne bw'otuula ewammwe, ne bw'otuula mu nnyumba ya bbaawo, ne bw'otuula ewammwe ku bijja ng'emirembe gikubuze. Ne bw'osinkana furendi wo nga tolina mirembe, kasita gibula. Ne bw'obeera mu nnyumba ennene bw'eti nga mulimu ne simanyi TV biki, ate muli mirembe. Mirembe kiki? Kyokubiri okusaasira kwani? Kwa Allah. Buli Allah wakujjako okusaasira kw'oli mu busungu bwe. Tunonye nnyo okusaasira kwa Allah. Tokusaasira kwe kugazi. Ekyokusatu, emikisa gyani? Gya Allah. Teriyo muddu agaba mikisa, agaba emikisa yani? Ya Allah. Eyo nga nvuddeyo, olwaleero tugenda kutandika ahkamul masajid, ennamula ey'emizikiti. Twamaliriza ennamula ezikwatagana ku makomera n'obusibe gwe tuze nga tutambula nagwo. Ntegerekisi, tegubadde mwangu, gubaddemu naddala ebizibu ku sayidi eno eya gavumenti, nga n'abamu baakubako ku ssimu. Bintu ebyo byoyogera mu Busiraamu gye biri. Lwaki walonda omusomo ogwo? Lwaki osomesa ku makomera? Era nenga nti awa nnyo waawo, katuguleke ogwo ne tugufundikira wiiki ekoze ki? Ewedde. Kubanga abamu baba basuubira batujja kwogera ebiri ki? Tusaba Allah atusaasire. Naye nga ffe tusomesa Obusiraamu bye baakola ki? Bye baasomesa. So tetusomesa ku makomera ga wano na kiki, wabula sibe n'ebirala. Naye tusaba Allah tukuume. Olwaleero njagala twogere, tuyingire mu topiki mpya ekwatagana ku mizikiti. Omuzikiti kyeki? Huwa al-makaanu al-muhayya, kyekifo ekiteebwawo li ikamati salawaati al-mafruuda, nga kiteereddwawo kuyimirizibwamu swala ez'obwetteeka, tuli fena ala ddawaamu, olubeerera. Oluki? Olubeerera. Era ensonga y'emizikiti nkadde yatandikira ddala fi ahdi Adamu, ku mulembe gwa nabbi ani? Adamu. Warada fi lhadith, kyajja mu hadith, anna awwala masjidin,
omuzikiti ddala ogwasooka wudia fi l ard ogwasooka okuteebwawo mu nsi huwa almasjidi alharam gwe muzikiti ogw'e makka ogw'emizizo thumma al aqsa oluvannyuma masjidi al aqsa omuzikiti oguli Palestine oba gye tuyita e Yerusalemu ogwazimbibwa nabbi ani Sulaiman. Qala Abu Dharr radiyallahu anhu, Abu Dharr yagamba qultu ya Rasulallah, yabuuza nabbi ayi masjidin wudia fi l ardi awwal, muzikiti ki ogwasookera ddala okuteebwawo? Qala almasjid alharam, omuzikiti ogw'e Makka. Thumma ayi, oluvannyuma ki? Nabbi n'agamba almasjid al aqsa, omuzikiti ogwawa oguyitibwa masjid al aqsa. Kyava amubuuza nti kam bainahuma, waaliwo bbanga ki? N'agamba nti 40 sana, emyaka 40. Tuli fena emyaka 40 ameka? Hadisi eri mu Bukhari ne Muslim. Wa hadha yadullu ala qidami almasajid. Eyo hadisi etulaga nti emizikiti kintu kyadda, kintu kyaddi kyadda. Ekibanga ku mulembe gwa Sulaimaani waliwo omuzikiti. Tuli fena. Wa anna asluha sabiq ila usuli al-anbiya, era nga ensibuko yaagwo esookera ddala kiddira ddala eri baki? Eri bannabbi ba Allah be yatuma. Almasjidi alharam, omuzikiti oguyitibwa masjidi alharam ogw'emizizo, huwa a'dham masajidi fi lislam, gwe muzikiti ogusingira ddala obukulu mu buki? Mu Busiraamu. Wa fihi alkaaba almusharrafa, kuliko ne kaaba ey'ekiki? Ey'ekitiibwa nabbi Ibrahimu gye yasitula alkawaidi emiki? Emisingi gyayo, nga Allah waga nti wa idh yarfau Ibrahimu alkawaida min albayt wa Ismail. Allah atujjukiza nti jjukira ekiseera ekyo nabbi Ibrahimu bwe yasitula emisingi egy'ennyumba eyo kaaba ey'ekitiibwa ne mutabani waani Ismail. Ila Allah atugamba nti inna awwala baytin wudia linnasi lalladhi bibakka mubaraka. Bakka bimaana Makka, gwe muzikiti ogwasookera ddala mu Busiraamu. Ogwokubiri masjidi al aqsa. Tuli fena. Era nga nabbi bwe yatugamba nti la tashuddu rihala illa ila 3 masajid, temusibanga engugu nga mugenze kusinza Allah okujjako eri emizikiti emeka? Kubanga gyo gya nkizo, masjidi alharam wa masjidi al aqsa thumma almasjidi annabawi. Omuzikiti gwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Omuzikiti oguddako ye masjidi nabawi. Naye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bw'amala okusenguka n'ava e Makka n'agenda e Madina, mu kiseera ekyo yayitibwanga Yathrib, yasooka kuzimba masjidi Kuba. Kuzimba masjidi ki? Kuba. We yatuukira awo e Kuba n'azimbawo omuzikiti. Era ogwo omuzikiti gumanyikiddwa mu byafaayo by'Obusiraamu. Era nabbi bwe yali agwogerako enkizo egulimu, man kharaja min baitihi mutatahiran, omuntu bw'afuluma n'ava mu nnyumba ye nga mutukuvu n'agenda ku masjidi Kuba n'asaala era akammeka? Afuna empeera ezenkana ng'omuntu akoze umra. Empeera zafuna zenkana omuntu akoze eki? Akoze umra. Wa kana almasjid fi bidayati binaihi basitan. Nabbi bwe yali atandika okuzimba omuzikiti ogwo ogw'e Kuba, atandika mu mbeera entonotono.
naye omuzikiti gwagaziwa paka okutuusa olwaddi olwaleero nga weeguli. Kale entandikwayo y'emizikiti mu busiraamu etandikira ddala ku mirembe gy'abaki gy'abannabbi alaihi salatu wassalaamu. Allah bwe yali ayogera ku muzikiti obulungi bwagwo mu Qur'ani, bulaba Allah yagwogerako mu aya 28 mu Qur'ani ey'ekitiibwa ng'ayogera ku muzikiti bisigatul mufrad wal jamu. Tuli ffenna mu mbeera siga eya jamu ne mufrad, eya sinjula andi pululu, nga Allah ayogera ku mizikiti mu aya ebitundu 28 olw'obukulu bw'emiki, olw'obukulu obw'emizikiti. Emizikiti gino girina mirimu ki mu busiraamu? Ekisookera ddala ku mulembe gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, emizikiti gyayimiriranga ku mirimu gino wammanga. Abantu b'omulembe guno emizikiti bagijja abamu ku kigendererwa ekinene ne bagifuula maduuka. Asbahat almasajid fi hadha al-asr dakakin. Ekisinga okwewunyisa ku basiraamu abali ku generation eno, emizikiti twagifuula ng'ekigendererwa ekikulu kugifuula maduuka, kusolooza. Osanga wano masjidi abantu basatu ne bagyeyawulako ne bazimba wali ate nga bazimbyewo kiwempe, nabo ne bagiyita omuzikiti, era ne batandika okusaala n'okusonda n'okusolooza n'okujja ku bantu zaka. Naye nga bali bana: imaamu, omuwanika, sekuritale n'omwazinyi. Ne baga tutaddewo muki omuzikiti. Naye nga ne guno gwe bavuddemu sigamba nti gwajjula, sigamba nti gwe bataddewo guli wala nnyo ne guno, wabula bijiwarihi neighborhood. Oyima nawo n'oyita omwazinyi, peereza kadomola kawuzu. Kati olwaleero ebigendererwa by'emizikiti ku mulembe guno byava ku bigendererwa ebyaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Emizikiti ne tufuula nga missoni enkulu ennyo, emizikiti egimu kugifuula maki maduuka, kusolooza. Bwe tunaasaaza Idi, bwe tunaasaaza ejjuma, bwe tunaafuna abasiraamu, kati ekyo kigendererwa si kituufu. Naye ku mulembe gwa Nabbi Muhammad wa min wadaifihi fil ahdi nabawi, bwe tutunuulira emirimu egyali egy'emizikiti ku mulembe gwa Nabbi, ekisookera ddala iqamatu salawaati, okuyimirizaawo eki esswala ettaano. Olwaleero osanga n'abantu abasaka emizikiti mu Bawalabu, bo bafa kimu kuzimba, n'alaga Omuwalabu nazimbye omuzikiti, naye nga ne waagutadde tewali basaala. N'aguzimba ku kkubo, tewaliwo neighborhood, nga ne waagutadde tewali basiraamu, wabula yaagutadde ku kkubo, alaze Omuwalabu nti twazimbye omuki. Naye ng'ekigendererwa iqamatu salawaati, naye ng'abasaalirawo baluwa. Kusanga emizikiti mingi ku makubo naye nga teri asaaliramu. Oli bw'ajja omwazinyi n'ayaziina n'asaala yekka, oluusi ne imaamu. Naye ekigendererwa ku mulembe gwa Nabbi Muhammad eyali ensonga enkulu ennyo, era abasiraamu abazimba emizikiti gye balina okutwala nga nkulu, iqamati salawaati, emizikiti giyimirizibwemu esswala. Bola abantu bwe babeera n'omuzikiti ng'ate tebagusaaliramu ku kyalo, bafuna emiki, bafuna emisango eri Allah. Tebasobola kubeera bantu basatu ku kyalo nga tebayimirizaawo swala, kujo nga Allah abassaako obusungu bwe. Olwaleero abantu emizikiti ng'oggyeko gino egyaffe egy'omu kibuga, emizikiti abantu gye bagenda nga bamansamansa ku makubo, guno muzikiti, guli muzikiti, guli muzikiti, nga temuli na basaaliramu.
kati ku mulembe gwa nabbi ekyali ekigendererwa ddala ekikulu era abantu kye balina okutwala nga kikulu iqamatu salawaati kuyimirizaawo ki ekyokubiri taalimu lqur'ani wassunna okuyigiriza qur'ani ne sunna abasiraamu abalina emizikiti naddala ku mulembe guno kyakabenje nnyo okuba n'omuzikiti kati nga woolaba wano alidina nga gusaaza esswala 5 gusaaza nejjuma basaala neidi naye nga wallahi temuliimu taalimu lquran wala sunna ng'omuzi temuliimu halaka ziyigiriza qur'ani wadde sunna basahaba batuulanga era wali batugamba rawda kubanga zaali hilaku dhikiri batuulangamu kwejjukanya qur'ani na sunna kati masjidi okubeera awo nga terina kiyigiriza qur'ani ne sunna wabula abantu basaala ne bamala okusaala agusibawo n'agamba mufulume tusibewo omuzidi gulina okuba nga gulina taalimu lqur'ani wassunna mugimu ku mirimu gy'emizikiti gusomese qur'ani neki ne sunna bantu bategere ekitabo kya allah okuba kubakwasa babakwase bantu bayige hadisi za nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam kati ku mulembe gwa nabbi yali nsonga yakubiri taalimu lqur'ani wassunna basahaba kyobula abayiga qur'ani ne bayiga sunna hadisi za nabbi ne bazikwata aba abi huraira abatuulanga ne bayiga naye ffe emizikiti gyaffe olwaleero sheekhe abantu abatunda eddagala tubawa platform abamu balina n'ennaku entongole atundiramu ddagala habo n'alangiramu eddagala ly'amaanyi g'ekiki g'ekifuba gayakhe ekyo kigenderwa kya masijidi yawe ekyo kikyamu mizikiti gibeere nga girina omulimu gwakyo wadhaifu lmasjid egimu ku mirimu gy'emizikiti kusomesezaamu qur'ani ne sunna bantu bayige eddiini so si kulangiramu ddagala ayagala okulanga eddagala agende ebweru w'omuki w'omuzikiti atunda haba abeere eri ku mu lujja lw'omuzikiti alinde abasiraamu nga bamaze okusaala abagenyi nahabu naye tuddidde ebigenderwa by'emizikiti ebikulu ne tubijjawo abatunda habo tubawadde platform abatundiramu eddagala ly'amaanyi g'ekifuba abatundiramu eddagala shayatini ntegerekisi n'agenda nga akabawa mukeesiiga simanyi saitaani kiira bwe mwagenda yemmetta muzikiti tuwuliriza nno ate ebyo abantu babiwuliriza niwe obaga nti waliwo okusoma darusu maafi ahad yajlisi wesiigeko shaitaani yinza okuba zikuliko n'agenda nga akabawa kano kamaanyi ekiro ajja tyakwejjako yekka nadda mu ddiiro ebyo tuli masijidi nga mubyogerera mu masijidi ebyo gino okulaba abasiraamu buli omwaka linze wali missoni y'omuzikiti kiki basiraamu museka busesi kati ku mulembe gwa nabbi ebyo tebyaliwo abaagala otunda ebyo bagende ebweru waki w'emizikiti mbawo platu sheekhe abantu batuuse n'okuwa abantu abo ennaku entongole bagaana okuwa seeka okusomesa ate ne bawaaba ne bamuwa olunaku lulamba atunda habo asomesa agamba alina omusomo gusomesa bya bulamu atundiramu eddagala ly'amaanyi g'ekifuba eddagala lya shayatini amajinni ne balyogerera ebigambo oluusi ebitali nayo okulitunda si kibi nga ddala byoyogera biki bituufu naye si muki si muzikiti si mu muzikiti ekyokusatu ku mulembe gwa nabbi istikbaalu omuzikiti gwalingamu okwaniriza alwafuudu abagenyi kati nga mulaba na alidina ofiisi kwanirizamu abagenyi abazze baagala okwebuuza ku nsonga z'eddiini
istikbal abantu abajjanga bavanga mu byalo bazze okwebuuza ku nabbi nabbi yakolanga omulimu ogwo ng'abaaniriza mu muzikiti kubaako ensonga ze boogereza eddiini naye ate ffe olwaleero emizikiti tuva ku ekyo ekikulu okutunuulira mesegi abagenyi bano bazze kukola ki biseera ebyo ne tugifuula akadaala k'ebyobuki k'ebyobufuzi hatha khata wa khatarun adhim ekyo kirimu wa dangerous tulina okubeera nga emizikiti ekigendererwa mission ey'omuzikiti ki risaala y'omuzikiti ki ye ku mulembe gwa nabbi istikbalu lwafud yayanirizangamu abagenyi abazze okumwebuuzaako ku ddiini abavudde mu byalo balina ensonga ze baagala okumanya ekyokunyina atashawur fi shuuni lmusilimin okukubaganya ebirowoozo ku nsonga z'obuki banaika mbabuuze billah alaikum abasiraamu abalina emizikiti ddule batuula n'abasaaze ne bakubaganya ku nsonga z'obusiraamu banaye oluvannyuma lw'amagaribi twogere ku busiraamu bwaffe biseera ebisinga platform tuziwa birala naye atashawuru fi shuuni lmusilimin okukubaganya ebirowoozo abazikiri bakiyita mashura batuula amaki amashura naye ku mulembe gwa nabbi kyaliwo okutuula okukubaganya ku nsonga z'eddiini olwaleero mulaba abalabe b'obusiraamu bayitiridde buli omu yeŋŋanga obusiraamu naye abasiraamu ab'omugi mutuula ddi ne muteeseza obusiraamu bammwe obw'ekitundu nga muli mu muzikiti bannaaye abantu tebakyasaala bannaaye abaana batulokoseeko bannaaye amaka gafudde temukyali ddiini banaye tukoze tutya okukumaakuma bannaffe bajje basaale olwa shuura ekoze eki ekubaganya ensonga ez'eddiini mu kitundu ebyo byonna bikolebwa mu muzikiti naye lwe tuba n'eddalasa lwe twagala okutuula wama adiraka maddalasa ku byalo eddalasa nazo zifuuse ekiki ku byalo zifuuse ettaabu bantu abamu bazitegeka tebalina ssente ne batuuka n'okwewola weewola otya oyimirizeewo eddalasa eyo bizinensi kiki oba tolina ssente lwaki otegeka ddalasa tuwole ssente tuyimirizeewo ddalasa tujja zikuddiza kaifa hatha oba tolina ssente lwaki otegeka ddalasa nga ddala temulina ssente kati olwaleero ddalasa bajeti zitambulanga za mbaga abategeka balina okuba nga balina obusobozi obutegekera abasiraamu basome ki basome eddiini naye ate ne mwewola senga oyimirizawo ddalasa neekusala olaba boogenda okugamba nti neniyeefe kuba eddalasa yakukola ki yakusala abantu tebajja wabasaba ssente tebasuula olaba wotta enniya weewola teweewola eddalasa tebagyewolera ku ssente kyeyimirirewo wemuba temulina barijaalu lkhairi bantu basobola kugimawala kugiteekamu ssente please leka abalina obusobozi bakikole ki bakikole teri yajja kuvunaana nti tewategeka ddalasa teri yagenda kuvunaana bantu bagende basomera awalala bagende eyiganga bagende mu ddalasa zemulaba ezitambula ezitegekebwa mu bitundu ebyenjawulo kuba bwe balina obusobozi bwazo naye mwe abatalina busobozi ate ne mutuuka ku levo eyeewola ssente olwo abasiraamu abanzigira ssebo nti tulina eddalasa naye tusaba otuwole tujja zikuwa nembagamba kyo kijja kitya mu busiraamu lwaki mutuuka ku levo eyeewola akati nange mmanje ssente ezaava mu ddalasa seeka alinga atali mu ddiini alinga atali musiraamu atubanja ssente zaali zakuyimirizawo ddalasa otunulire abantu bebaagala okutugezesa imaani okugezesa obusiraamu obabanje batandika ate okugamba fo kyeyaliyambye obusiraamu yaako olulimi lwali lwakwewola so si nti lyambako twawule wakati w'okuyambako n'okukola ki
bajja nga bazze kwewola era nimbaga nti mwewola mutya okuyimirizaawo dalasa mufaaki bwetayimirirawo kyekibaawo kuga abantu amu baagala okukugezesa eddiini yo batuuke n'okulaba nga ofunye ekizibu bakisonge yagaana okutuwola ku dalasa tebazeewolera mubeere sirias bigende babeere biki kyekindeeseza ekyo nti atashawuru fi shuuni lmusilimin mugimu ku mirimu gy'emizikiti ku mulembe gwa nabbi waalingawo okutuula okukubaganya ebirowoozo ku nsonga zaki z'obusiraamu ez'eddiini olutuula lutuula dde mu muzikiti twogere ku busiraamu bwali dina n'abasaaze baamu ffenna nga tutudde tukoze tutya abantu bakendedde okusaala essola za jama bavubuka tebakyayambala bulungi nga bajja okusaala eddiini ewedde mu bantu ntegerekisi ebyo bwebi wallahi abatali basiraamu batuula nga bateesa beŋŋanze batya eki basaasaanyiza batya enjiri yaabwe genda okulaba nga beegabanye genda ku street bweti oli abiyimire ku street bweti oli ayimirire mu baasi oli ayimirire wali we zifulumira naye ffe tukungujja bukungujja abazze ate kubba ngatto n'osaala nga oli alaati n'akaveera ani akakwatako si bwe kiri sheekh kiguli siryerabira ngatto yange nagigula Dubai eyo naye naakajambalamu omulundi ogwo nyinza okwogera ne baga nti mbaweebudde wenjogerawo ekifo abantu bayinza okulowooza nti mbaweebuula naye nga mwagibba saaba wano si wano naye nga baginzibako ate she okumanya baginzibako nali nsomesa nga nze basomesa nno nga boolaba bwenkola wano ne bagibba ngenda okumaliriza eddalusu nga bagitutte engamba abasiraamu bakika ki bano nze abasomesa aye ne banzibako engatto era omwaziinyi yampa bigatto mwe nagendera ebya niigiina nange onoobizza enkya budde bwakiro baada isya kati siramu ozze kusaala ate obbangatto muntu asaala akaveera ali alaati yaki mugende emakka mugende mu buwalabu mulabe abantu asaala ali comfortable katuze atadde wali naye wano golooza lwaki wano lugabire zennyini zetufuniramu wuzu ani yali alabye ez'amagulu agali gundi agenkana nti ddyo kono bamala zikyanga aye ne baziteekamu ebituli wakati lwaki baziteekamu ebituli ezifuna wuzu baleme kuzibba abasaaze obudomola bwenyini bwe tufuniramu wuzu wali olabye yakalamba bakakubamu ekituli wakati eno ku mukono baleme okukabba tusaala ki basiraamu ffe kennyini kale muyinza okuwaayiriza nti abatali basiraamu mmwe njagala sheekh ogende ku budomola obulabe babusalako eno waggulu baleme okukabba lugabire zennyini nezoolaba nti abantu baava ku lugabire ebituli wakati emikono nga tegibalansinga kono ku kono kale bakulabe bobba kono ku kono timutunuulire evulugu oyo sheekh imaamu ebyo ebigenderwa by'emizikiti la atashawuru fi shuuni lmusilimin washawiruhum fi lamri allah atugaa nti mubeeko ensonga ze mwogera mukubaganye ebirowoozo eddiini ezzeetya mu bantu ekitabo kya allah abantu nga bakisudde olwo tuli mu muziki mani tukoze tutya abantu okusoma akiida abantu okutegeera eddiini yaabwe abantu okunyweza la ilaha illa llah olwo twogera n'abasaaze sheekh seviiri onkoze bulungi n'otuula wano
ekigenderwa ky'omuzikiti bantu si kubasaaza busaaza allahu akbar allahu akbar sami allahu lihamida assalamu alaikum ne bagenda. Abantu bano betusaaza bamanye eddiini. Gwe nga imaamu olina obbaluumirirwa bamanye eddiini bensaaza. Mbayambyeko ntya bategeere eddiini. Bana oluvannyuma lwa myezi 3 tujja kutuulanga tukubaganye ebirowoozo ku ddiini yaffe wetuyimiridde. Byebigendwa by'emizikiti so si kusolooza ssente. Ekyo ekigenderwa simanyi yakituyingizaamu, yatuleetera ekikemo kiki kinene ekyokusololeza ssente mu mizikiti. Singa Allah yali awadde Allah be yawa ku ssente n'abawa amagezi ag'okumanya we balina okuteeka ssente ne balabirira emizikiti, singa wallahi ekikemo ekyo twakiwona. Naye ate abalina ssente tebasaala mu mizikiti, baagala kubalumba mu biki mu bikomera. Be balitadde nga ssente mu mizikiti. Bwetaavu bwa walidina bajeti yayo ya wiiki ki nti bakozesa akakadde nga wallahi kabeerawo, nti bajeti yayo y'omwezi ki nga baziteeka ku akawunti, nga abasiraamu basaala nga abasiraamu basoma. Kuba ntegerekisi kuba ate era mulimu ne shaitaani beeyingiramu nebaganze sijja genda mu muzikiti basabirayo ssente. Akati mbu n'alowooza mbu alumya abasaala nti alina kyakendeezeza, kumbe yeekola ki? Ani ajja mu muzikiti ne bamukwata mu nsawo ne bazimujja mu lwampaka. Olwo gwe nawulira ku mitimbagano eyo mbu agamba Balamu ne Nammeere baminisita mbu bayingire mu mizikiti. Eno si gundi yaabo, abantu bamanyi emirimu. Oba tuwogeza excitement oba na butamanya, mbu bayingireko mu mizikiti batuyambe abasiraamu basusse okujja ku bantu ssente. Ani ajja wano ne bamusika mu lwampaka? Oba tuyagala tuwa, oba tuyagala tujja. Eno ddiini ya Allah si yakkaka. Ogwo si mulimu gwa Balamu nasimanyi ne minisita Nammeere nti bayingire mu mizikiti balabe ensolo zaawo nga bwe bagenda eri malwaliro ne bagira mu masomero. Headmaster bajjako ssente mmeka? Kakali wano Balamu ajja abuuze imaamu asoloza ssente mmeka? Imaamu tukugjeeko tukutwala bakuteekeko empingo. Bantu baffe abamu obutamanya bubakola ki? Bubasumbuwa, bubalumya emitwe. Teriyo kizibu nga butamanya. Bukwogeza n'ekyotalina kwogera, bukuteeka mu ddaala mwotali, oyagala okuwa importance gy'otakola ki? Balamu ne Nammeere bajje mbu mu mizikiti nga bwe bagenda mu malwaliro mu masomero. Keefu hadha? Nabo bambi tebasobola kujja. Mungu abakwatireko emirimu gye baliko. Ensonga endala alqadaau baina nnansi. Alqadaau baina nnansi, okulamula wakati w'abaki? W'abantu abakyankalanye. Lumu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sami'a, yawulira rajulani, abasajja bameka? Babiri. Yatashajarani fil ard, oba yatashajarani nga bawakana bayombagana ku ttaka. Lyange lyange, wayingire wange, wayingire wange. Nabbi abawulira ali mu muzikiti. Nabbi n'abayita n'abaga nti innama ana basharun, ze ndi muntu. Aqdi ala nahawi ma asma, namulira ku ekyo okusinziira kyempulidde. Naye omu ku mmwe asobola okubeera nga alhan, awoza nnyo, ng'ayogera okulaga nti hakki ki yiye. Naye nze ndi muntu, namulira okusinziira kyenkoze ki? Kubanga gwe osobola okwogera n'omumatiza nnyo nti ettaka liryo. Era ne ŋŋamba nti mbutuufu hakki yono. Naye Nabbi yabagamba message, yabagamba nti mukimanye gwe mba mpadde hakki etali yiye, falyalam an aqta'u lahu qit'atan min an-nar, mukutulira kitundu mu muliro. Gwe mpa hakki nga si ki? Akimanye nti bwe namula nti hakki yo ng'ate si ki? Kimanye nti nkukutulira kitundu muki? Mu muliro. Oyinza otwala hakki etali ki? Wallahi omu n'aga nti ya Rasulallah,
fahiya lahu, ettaka lirye alitwale si lyange. Fahiya wanani alina imaani ye. Nimutuuka mu maaso ga imaamu n'abawozesa naga nti tya Allah, muliro gwa Allah gw'amaanyi, noga nti imaamu mbadde nkusaba mbutuufu omusajja mbadde mutwalako butwazi haki naye si yange, mbutuufu haki ye. Ani akirina mufe basiraamu b'omulembe guno? Muntu alayira n'akakasa ne imaamu, wallahi leeta Qur'ani tugiwandemu. Nanti abamu basuubira mbu okuwandamu okukakasa nti kiki atiisatiisa, era temubawanga. Abasiraamu b'omulembe guno tomukwasanga Qur'ani mbwalayire, abasinga balimba. Alayira nga alimba nga agikutte n'ogikwata bw'ati. Ebyo nali mbirabyeko, zira sikyakwasa muntu Qur'ani, mbulayira nakirabako n'amaaso gange bwe nti. Ng'omuntu agenda gikwata, omwana ye yataasa naga seeka nkwegayiridde, maama wange oyo takwata Qur'ani, mbadde nkusaba osooka omumpeemu njogereko naye ebweru. Ne bafulumamu ebweru ne bamalayo eddakiika 10 ne badda. Omwana najja n'afukamira wendi n'aŋŋamba kituufu by'omubuuza, maama si ye mutuufu naye talayirira mu Qur'ani. Naye nga yali agambye gimpe ndayire ze sikyalayiza muntu nti kwata Qur'ani olayira. Alayira ki? Abantu balayira nga balimba, n'alayira nga awaayiriza. Kati abantu b'omulembe guno imaani ki? Nfunnafu, tebagulumiza Allah, tebagulumiza bigambo bye, tebeefiirayo. Aga ate nenkola ki? Ntegerekisi. Naye kati mubigendererwa by'omuzikiti al-qadaa'u bayna an-nas, okulamula wakati w'abaki? Qur'ani etulamule wakati waffe mu muzikiti. Imaamu ayimirire abalamule, bannaayi kino si kituufu, kino kituufu. Tuli mu muzikiti, tujja nakuba tuyambiddwa nako kugenda mu maki? Mu makooti, ate nga abatulamula ntegerekisi si be baffe. Naye era abasiraamu bakayana mu kitono, obasanga era bakayanira mu muzikiti ne bayita ate abatali basiraamu bajje babakole ki? Babalamule, babataawuluze ku ntalo. Kyakabenje era kyekireese ebyo. Ekirala, iwa ba'd al-fuqara min ahli suf, okuyamba ku baavu. Tubayambira mu miki? Mizikiti, okuyamba ku baavu. Nga tulaba gundi akutuddwako entambula, ng'ebadde imaamu babadde wano atuwa example, banaye gundi yalwadde ffe twamusiramula tayiri. Ate wano tukyalina ebizibu, oba tuli baavu nnyo? Musiraamu n'asiramuka ate ne batwegayirira tumuyambe asiramuse. Ayi ne bamala okutwegayirira, ani amugulira enkofiira? Bane tumugulire enkofiira asiramuse. Ffenna ne tusirika, buli omu nadda ku bulaadi bwe. Bane tugule enkofiira y'omusiraamu mupya. Imaamu n'ayimiridde naye mu maaso, kati akwatiddwamu ensonyi n'ajjako eyiye. Ajambale tugiguze. Omuntu asiramuse, mumwaniriza muti ewammwe asiramuse. Gwe n'enkofiira osobola ogiwa ssezaalawo ekuli ku mutwe, ssezaalawo naga nti omwana abeeyo kyampa, n'ojjako enkofiira nogamba muzeeyi omutwalo gwo guguno akuwa muwala we. Nife raba omusiraamu omusajja ze asiramuse lillah, atugambye ne tugeeta iri yakola ki? Nagimala. Ne tulaba nti imaamu n'alaba, ne tumuwe kye tukola ki? Mu mbeera ey'okumusanyukira nga munnaffe. Ne batusaba enkofiira n'etulema, omuzikiti gwonna imaani gwekutte n'ajjako yiye, luusi nankadde ayambale eyo. Abanga agamba imaamu tuleke tugende muweeyo. Waliwo wali ewaffe ekyengera yamuleetera ekkanzu, oba yali mutunzi w'amatooke, agireese yonna erimu amasanda.
namuga gizzeeyo totuleetera nemuga nja gigula yakasekani nekanzu kunze gireete agenda ogireeta nga yonna erimu amasanda nemuga gizzeeyo totuswazaswaza wano ikanzu enkadde gwe jjajjawo muyesiramukira seeka haji abasiraamu b'omulembe guno simanyi oba tunayingira ejjana tuli ku birala n'obusiraamu bugamba biki wallahi ne batugaa nti omusiraamu gwe mwasiramula ettayiri etanye yeetaaga ddagala era ne tutambula nga buli omu tafuddeeyo sheekhe gwe singa baddamu ne batutayirira ffe kennyini abali wano olwokeyo ne batuwa tesiti ne batugamba nti basiraamu babatayirira bubi babaddemu musobole otuterezanga era tayiri eyo yegenda otutereza obusiraamu bwammwe mulimu aganze mbutadde muffe kennyini naye omusiraamu ne bamutayirira ng'ayingidde eddiini n'atana ne babasaba eddagala lye buli omu n'atunula butunuzi tayiri omanyi kyetegeeza tayiri ey'omuntu omukulu naye tusigala tutunula asiramuse bamutayiridde tayiri etanye yeetaaga ki ddagala imaamu n'atwegayirira naye muleete musiraamu yatana ffe twamusiramula wano nga buli omu ali ku bibi naye senga tayiri ebeera ku ggweggwe kudda mu buzzi kutayirira odduka kale ebyo olwenjagadde olwaleero omulundi ogujja tugenda kutunuulira shuruutu binaa il masajid obukwakulizo mu kuzimba emiki egyo mbadde ku mirimu gy'emizikiti egyaliwo ku mulembe gwa nabbi bye yakoleranga miki mu mizikiti egyalinga wadhaifu lmasjid nabbi biki bye yakolanga ataddewo omuzikiti ntegerekise kale mukkirize omulundi ogujja okusinziira ku budde tukome wano wetujja okutandikira wiiki ejja nga tutunuulira shurud bina almasajid obulombolombo bw'okuzimba emizikiti saba allah teeka embaddu abawuliriza ebigambo ne babigoberera ne bajjamu ebisinga obulungi atuteebesa ebituufu mu mizikiti atuwa okukoleramu ebituufu tuleme kuyingira mu busungu bwa allah subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu era tujja kwogera ebintu by'emizikiti biwanvu simanyi bantu gye bajja kuwamba emizikiti ekyo kyaliwo ku mulembe gwani kiwamba mizikiti nowulira nti abasiraamu beegundi bawambye omuzikiti era kati obukulembeze bwakyuse enamula tujja gyogerako mutubuulire baatukulembera kyabalongoofu abaali bawamba emiki kwe mwakola enkola ewamba emizikiti kikyamu ekyo naye tujja byogerako enamula y'obusiraamu mu kuwamba emiki mizikiti bantu bazimba omuzikiti oli balatolala ne bajja ne baguwamba abamu oluusi ne babatta abamu oluusi ne babasiba fawuda nebeeraawo bantu ne bekyewagana salaamu ne zigaana abo batuwambako omuzikiti naye byonna tujja kubyogera enamula kiwamba mizikiti obusiraamu bukiramula butya nasalu llaha salama walaafi namushefu namu kibuuzo kigamba kyaji kiguli ekibuuzo kyange katuuliza aji kigula ekibuuzo ekibuuzo kyange kigambo kya aji kiguli kikulu wallahi wowulira ebigambo ebiva mu bakyala abambadde nikaabu abeefudde abasiraamu nga mwe boogerera ebigambo ebyobuwemu ebiwemula beefudde basenga lwaki muwemula abantu ate ne mbawemulira mu ngoye ez'obusiraamu abantu bagezaako okulaga kifaananyi nti abambala bwe batyo boononefu wani ekyo kyambalo kyabakkiriza lwaki okyambala n'okoleramu ebigambo bwe bityo weefuula sengaabo owemula oyogera ebika by'obwereere ate otaddeko nikaabu oba bakutenda obukalu lwaki togijjaako n'oyogera nga bakulaba
ate akawunti zaabwe ziriko manya g'abahajjati ag'obusiraamu. Naye Allah talyazaamaanyi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Teriyo kigambo kye mwatula kujjawo nga kiriko bamalayika abakiwandiika ne bakirondoola mu bulungi ne mu buki. Naye abantu baweebudde nnyo basiraamu eddiini yaffe. Wallahi oli n'ayambala nikaabu n'awemula ebigambo nno ebizito byotasobola kwogera, n'awemula n'akubawo ogugambo naye ng'ataddeko nikaabu. Lwaki mutattanya ekifaananyi eky'abakyala abakkiriza? Bwe gibanga emirimu gyammwe gyabwasenga kuwemula, muggyeko nikaabu muwemule mu lujjudde, ne famire zammwe zibategeere nti twazaala omwana ali eyo kyatukola atukiikiridde mu kika awemula, muwemuzi. Naye obulamu buno bwakaseera, olwakaseera k'okusirika nga naye bakuteekako omuzindaalo ku mumwa, tosobola kuva mu kigambo. Naye ebikolwa ebyo bibi. Era nowenkubirize omulanga abakulembeze b'obusiraamu ab'oku ntikko, oba abamu tebabeerako ku midiya, naye ababalinaanye babatwalire balabe, babalage ebyonoonye eddiini yaffe gye balina okukuuma nga Allah kwayisiza. Babeereko n'eddoboozi eddene. Baffe bwe twogera abantu nga baga anti gwe oyogera buli kyosanze, ate bwe tusirika akati muvaayo ddi okwogera ensonga z'obusiraamu, ate bw'ozoogerako era ne mbeeramu abakuwalamba. Naye abakulembeze b'obusiraamu tetusirika nnyo kisusse, twogerere we kikola ki ekyolaba ekyo nga kisusse. Abo abantu abavoola ekyambalo, wali asobola okwambala egganduula ng'abakyala abo abambalanga bikira ki abasisita, sibe basisita. Waliyo omukyala asobola okuwemulira mu kyambalo ekyo ng'ayambadde ng'abasisita? Naye ebyaffe babikola bwe batyo, netusirika. Wabula tuwooza kimu, kwesooza na kolima Mungu gyali. Naye teriyo asobola kwambala ng'abasisita n'awemula n'akubawo agagambo, naye beekwekera omwo era kulaga mesegi kuttattanya kyambalo ky'abakyala bakkiriza. Kyo nno kikyamu. Abakikola Allah ajja bavunaana, Allah ajja bassaako obusungu bwe. Byemukola nga bitooyoola al istiza, okujeeja abakkiriza, ebyo byonna ebikola mugenda bisasulira. Naye ekyo kikyamu, tukivumirira era tukikole ki. Era wano njagala n'okwebaliza onkoze bulungi Ministry ya Education and Sports olw'okuwa permission abaana baffe abasoma obusawo mu institution eza nansi okubakkiriza okwambala uniform ey'obuki, okuveiringa n'abaana abasawo abalenzi okwambala ng'eki kofiira zaabwe. Kiri olubereberye tekibaddeyo. Bani tukisanyukira era ne tugamba nti alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Obwo buwanguzi baali babagoba n'emubibiina, erire eyo kibadde kifuuse emubende nga taabu esoloti, ng'abaana buli kiseera ab'obuwala jakakakaaya wano si wamu, lwaki temwagenda ekibuli? Naye alhamdulillah permission yazze. Twebaza abakulembeze baffe ab'oku ntikko, bakibaddemu nnyo, n'abadde bakirwanirira abasiraamu ba individual ne bakirwanirira. Alhamdulillah kyatuweereddwa. So tubeebaza ne ba principals abo ababadde bagaana abaana baffe bakimanye nti kati tteeka from above. Eryo tetukyalireekaanira buki, kati tusigazza kimu ate nga kyaffe basiraamu. Abatali basiraamu baawulira ne bateeka mu nkola. Naye ate waliyo abasiraamu abakyayambaza abaana obubi mu maki ate nga ga buki, nga ga busiraamu. Naye abalaba abatali basiraamu we bagonze ne baga abaana baabwe bambi bapractisinga eddiini yaabwe kyebalagira, baveiringe.
naye atotunka n'essomero nga lya busiraamu nga lyambala bubi ng'ate lya busiraamu naye mutunulira ekyo tuga alhamdulillah kyetwebaza Allah okukitutuusaako kuba nti kyafulumye nekifuluma kati abaana baffe okubeera nga bambala ennyambala ey'obuki nga basobola okuveiringa nga basoma obusawo bwabwe. Tusaba Allah abanguyirize n'emisomo. Ekintu nno kino abantu balabanga ekyomuzannyo naye kinene. Oluusi ffe ababyogerako amasimu ge tufuna n'okukutiisatiisa temumanya gye biyita ng'amasimu nno manene. Kati wano essomero lya wano lino eririnaanye wano Nankulabye, wano Nankulabye waliwo essomero eryo ddene abantu not Kololo, Mengeses, abaana baali tebabakkiriza kusaala. Headmaster yaliwo, wallahi imaamu waawo n'alwana naye luli nagendawo ng'abaana basaala naye ng'abagamba ekigambo eki bakitammwe baali babakubanga baali babaagaliza obusiraamu, lwaki tebabatwala ekawempe, lwaki tebabatwala ekibuli senga baali baagala musaale? Lino essomero Bikira Maria awulira atya nti kuliko abasaala? Bazadde bamwe babakubanga baali baagala musaale baali batutte ekibuli, baali batutte ekawempe. Imaamu oyo omusajja omukadde waawe Nankulabye awo ku masidi eno eri wansi n'abasiraamu masidi Kiyindi ne balwana olutalo olw'ekisajja kikulu. Naye luli nagendawo alhamdulillah nga headmaster bamugjawo, eyali ayogera ebigambo ebyo ebitiisatiisa, naye edduwa nabaga nti Allah ajja mukwatako. Naye waayita akaseera katono ne bamugjawo ne baleeta omulala, naye n'ayagala okufufugubira, naye n'amala n'akita. Kati abaana basala n'ekkubo ne bajja ne basaala esswala ya zuhuli asiri, ne bajja ne ku jjuma awe Nankulabye. Naye ng'olutalo olwali awo, laba message abasajja gye bagamba bakitamu babakubanga baali baagala musaale, baali batutte ekibuli ne babatwala ekawempe. Kiregeeza wano babaleeta tetukola ki? Tetukkirizibwa kusaalira ku ttaka lya kereziya. Ebyo nno abasiraamu naffe twetereze wawe tutwala abaki? Ekyo nakyo weakness oluusi edda gye tukola ki? Gye tuli. Ssomero kati olwaleero ag'abasiraamu buli kyoyagala ekirungi gyekiri, ga international weegali naye nga g'abasiraamu. Gw'otwala otya omwana wo mu ssomero nga ddala oli musiraamu awatali na kadomola kale ekitandikirwako ak'emmanju, awatali na kadomola k'emmanju? Kale essomero otutta omwana nga n'akadomola k'emmanju tekaliiwo, osuubirawo esswala? Wootutta omwana n'akadomola tekakola ki? Kati osuubira esswala? Naye n'osasula ssente empitirivu. Kyobula batulangira, lwaki tebabatwala ekibuli? Lwaki mugenda kawempe muzirimu? Kibuli bye mwagala sayansi ezigyali, kawempe bye mwagala kiki byebiri. N'omutwale yako omulage eddiini agisome. Ate osanga abakombye ku kyengero ekyo abatali basiraamu nga bali mugaffe agabaki nga bagaagala. Bane omwana alina discipline, omwana kati teyeeweebula, omwana ayambala bulungi, naye ate agaffe affe kennyini abasiraamu tukola bil aksi. Tunoonya standard, tunoonya future. Ginoonye mwe mulina ku ssente, gira onoonya future. Kale nkomyawo, nsaba Allah atukuume atusinkanye omulundi ogujja. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.